era Bungereza mu kutumanyira ennyo yawa ekitiibwa ekyabwassa n'ekiwa Kabaka Edward Muteesa ye mwami ekitali kituufu neekwata ekitiibwa ekirala ekisinga obubi ekye His Highness omulangira omukulu n'ekiwa Daudi Chwa. Omuntu gwe bayita His Highness ye Wasajja ku mulembe guno Kabaka asigala Kabaka era tekiriyo mu Luzungu tekiriyo era abaasomako ekitono abatalinze balina ekirowoozo nti Kabaka kitegeeza King ne King kitegeeza Kabaka n'omubuuza ate Queen n'abakyala ye muntu gwe bandiise Nantebe kati ekigambo Nantebe okukisigiza Ssentebe tekinyuma ne bateekawo n'abakyala okitegedde Efo kyo gamba nti Ssentebe Nantebe bagamba n'abakyala ekitegeeza n'abakyala si ye Queen ate n'Abagereka ye muntu agerekera Obuganda ekyo kitiibwa nga bakijja mu linnya ly'obutiko olweddira obutiko Daudi Chwa yakitandikawo ku Lwokutaano nga 15 ogw'omwenda 1914 n'akiwa Drusilla Eileen Namaganda omuyita Nnaabagereka era ye Nnaabagereka wa Buganda eyasooka owookusatu ye Sylvia Najjinda Buswata era ye n'akifuna ku Lwokutaano nga 27 ogw'omunaana 1999 n'Abagereka ono owookusatu kati ne waba n'eddamala yakifuna ku Lwokuna nga 19 ogw'e11 1948 oyo Magala deeti oziwulidde oyo Magala namuta wankwata mwaka ki nali nkugoba nensobola okukwata nennemwa